Kyoli konti bano bayinza okuddamu ne bakunoonya. Nkyali mu nseera basobola okuddamu ne bannoonya ate buli mwambuleetera baganda bange kubanga okufa si kyakutya ne wenfaaza eŋŋange naye nga sizza mulala ate. Yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita. Okay, bana Flash Channel Uganda tubebaza okusigala nga muli ku mpewo zaffe, tubebaza okusigala nga tubaweereza. Olunaku olwaleero nze omwanjuzi wammwe program gwe bayita Hiwa Rogers ku Flashlight Channel Uganda kwe tuli okusigala nga tubaweereza. Mujja kwewunya lwaki ndi behind the camera olunaku olwaleero sebutaagala naye waliwo ebintu byokola nga mwekweseemuku nga muli hidden. Omusajja ono gwe mulaba bali mu maaso gwe bayita Segawa Ronald y'omwana oba gwe mujjukira oba mwamuulirako mu nnaku ezo mu Desemba awo ndowooza November Desemba awo akalulu kaali akaamaanyi nnyo. Ono omwana oba mumujjukira era tugenda kufuna ebifaananyi ebyo mu birabeko mu back and forth tubateekeko mu mabega ka musobole okubiraba. Yono omwana gwe basalamu olulimi nkiddamu yono omwana gwe basala olulimi ne bamugjamu enjala ne bamwokya paasi. Naye Mukama mulungi asobola kati okwogera naye ate ne mukwogera tasobola kwogera nnyo. Naye ng'ekikulu kya byonna ekisinze okundeeta no ku mukutu kono muganda wange kiri nti tetulwaki omuntu abonaabona ng'ekiri mu mbubonyaabonya ng'ensi ekimanyi. Koze ne ŋŋamba yenna ali eyo yenna omwana jabba story ye mujuulirize. Bino tubikola tulina okuddiza community. It's untold story ejja kwogerebwa nannyini ono mwennyini ebyamutuukako. Untold story bikwasa ennaku bikaabya amaziga. Kwe tuli ayogera mpola olulimi mujja kululaba enjala nga bwe bazijjamu paasi nga bwe bazimwokya naye Mukama tumwebaza nti no wali naye nga alina obulumi bwayitamu n'embeera gyayitamu yonna. Gwe ali eyo uliriza story funa kyojjamu funa kyogattako twakye tusobola okukolera eri community ya fenna because every individual's life matters. Kwe tuli kunaku olwaleero okubaweereza ku untold story n'omukulu gwe bayita Segawa Ronald mutabani wa Nopate ayina ebizibu byayitamu. Nja busooka mbalage enjala nga bwe bazijjamu mbalage paasi nga bwe bazookya byonna tugendera mukulu Segawa. Soko tulage ebintu ebyo byonna soko ndage ku ngalo ezo ziteeka mu kamera awo muzirabe abe ebizalo bazitemako butemi bamenya lumenye ne magawo terwefunya longa zino balumenya bumenya kale bali banzijjamu bujjanjala ng'engalo teziriwo eziti ndero okuba nti nalwa mu ggwanika. Abasawo ne bagamba mama wange ne bamugamba ngenda lwala kansa ne bazikendeezaako naye nga bali bajja mu bujjanjala naye luno baalumenya terwefunya mpozi naye ne banjokya paasi. Okay, ogenda kubitulaga birungi soko buza batulaba then tutandikira. Abatulaba bampita Segawa Ronald era mwana nsonyiwa mukale sobola kwogera nnyo naye nga nze Segawa Ronald gwe baali batulugunya era gwe bajjamu enjala. Nga engalo zino ezimu baazimenya nga alinga gwe baali bagezaako okunyola enjala teziriimu. The brother says he got information from the mortuary attendant that his brother had been dropped at the morgue by security operatives who thought he was dead. He says he's relieved that the attendant was able to notice that his brother was still alive. Sega, soko mbuli. Embeera eno yatuukawo etya? Embeera mu kutuukawo nga omanya abavubuka ne muvuzi wa skate nti mvuga skate zino batupangisa ku mikolo ovuga skate zino skating kati batupangisa ku kale batupangisa nga tugenda vugira president Museveni nga tugenda muvugira waliwo agenda kwewandiisa kuba president nga batupangisiza tumuvugire
kati ntitwale tuvaayo mupakisa yali agenda kwewandiisa kuba president musanyusemu abantu ne batupangisa tusanyusemu ng'abantu kati nga tumaliriza tuvaayo nengenda njogera akakalu neŋŋamba kuba nze nali njagala nnyo Bobi wange nga mumanyi nga muyimbi nga simanyi nga bya president nga mumanyi nga muyimbi era nga mwagala nga muyimbi naye lwokuba nti yali yesimbe kuba president nga kubanga nali mwagala nnyo nengenda njogera neŋŋamba mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba president bino byonna betulimu kawaani akantu kamala wiiki namba nga katunda ngenda n'okuddayo okujjayo sikeeti nga buli omwaka alina ku ssimu nendowooza byaswaga biwedde jasi byaswaga mu wiiki ey'okubiri bankwatira awo kwavisi ng'onatetukwano nga mwinda soba benkolera awo kwavisi nali mbagula misumaali sawa yali emu ey'okumakya nali mbagula misumaali era bankwata n'emisumaali gyange gye nali mbagula ne banteeka mu mmotoka naye banteeka mu mmotoka basajja bajjayo essimu ne bandaga vidiyo ne baŋŋamba pulaani yammwe ebbi oba eri kinebaganize sina kyemumanyiiko zijja sinayogera bwogezi kuba nti mwagala ne baŋŋamba ojja kwogera tugende ne banvuga mu mmotoka yaabwe dwowuni njijjukira yali njeru yo njijjukira ne banvuga ne bakola ki ne bantwala ne bagenda bantokyalinga nga bantulugunya nga bakuba ebigaala by'emmundu mutwe lwakuba nti enviiri zaakula enviiri nkulu naye muno oba osobola olaba enkovu olimu enkovu mu mutwe kati bagenda bankuba ebigaala by'emmundu mu mutwe mbiraba na bino wano endame gye nali sigiina bankuba eno bigaala bya mmundu mu mutwe kati ne bantwala gye bantwala gye sitamanyi kuba banteekako ekikookolo nga bantwala wano nemekulabayo gyekola ki gye bantwala kati nentuukayo gye bantwala gye bantuusa kubanga bantwala baali abantu bameka basatu bomba manyi era mbajjukira bomba manyi sijja kugamba nti kibomba jjukira era siribeerabira ne bantwala ne bantuusa ne batandika okumbuuza kuba banzijjako kimasiki eri kuba naye bano abantwala baali basatu naye omwavuga emmotoka ye teyajja bano ababiri bebakola ki bebajja ne batandika ne bagamba nesina kyemmanyi ne bagamba ojja kwogera ne batandika okunzijjamu enjala ne magalo nga bazijjamu bujja tulage site omukono gwe basooka okugjamu enjala basooka ne bajjamu uno ne bajjamu enjala laga bulungi awo ne bajjamu enjala muno ne banzijjamu enjala ne magalo nenkaawa ne bajjamu niino luno olwokubiri baali bagenda zijjamu zonna kubanga baali tebagala kunzitirawo baali balina okuntulugunya buli lunaku kubanga ne gye bantwala sinze nzeke yaliyo wali abavubuka benasanga nekyemmanyi bo baafa dda era mukama anaabasaasira ne banzijjamu enjala kati luno lo baalumenya bumenya ne magalo yanteeka mu magalo naalumenya kati nga sobola afunyanga olaba nfunyiza wendi luno sobola era wema nfunyiza ndowooza mululaba wema nfunyiza lolusigala lukoze ki kuba baali baalumenya abasawo be baateekamu akuuma nilubeera nga lukyasobola oyimira ne singa nabo abasawo baaluggyako kubanga lwali lino eggumba likola ki nga sobola kola ki engalo zino nga tezisobola kwefunya zo naye zino zeefunya naye zino tetusobola kuba baalikola ki baalumenya bana ebyokwogera nina bingi naye ndi mbuzibu bwennyini lindako kakati tuli ku untold story ya muvubuka ono ENNAKU yali akola yali asobola okweyimirizaako naye oluvannyuma lw'okumukwata n'atulugunyizibwa abamutulugunya bonna mu biseera ebyo by'okulonda mumujjukirako ono omuvubuka nti ebiseera ebyo banange bikwasa ENNAKU naye nga these things are very serious. Ab'omuggwanika be baamugjayo ne bamuleeta mu ki ne bamuleeta eno ku Akyuta. The family, with support from leaders of the National Unity Platform, was able to negotiate with doctors to refer the man for better treatment. Bamumenya na magumba si kumenyekera munda naye ne gafuluma ne mu nnyama.
kya byonna gwe omwana ono ayambibwa atya eddagala lyamukubibwa lingi mu mubiri gwe naye buli kiseera abanakantolooze takyasobola kweyimirizaawo ye ng'omuntu gwali eyo obadde oteesa otya akyatwa story ye ng'egenda mu maaso kakati bwe basooka okukukuba kiki otuuka otya emulago mu kutuukayo kye nasemba okumanya nze nga nze sijja kumanya nti natuuka emulago naye kye nasemba okumanya nga nze nga bantulugunya omusajja yali agala kunzija mu lulimi ne magalo namunne n'amugamba olulimi tebalugjamu na magalo sokomalirize eyo omuse osale luki osale lusale luveemu kati laba mukama wanyamba bamukubira essimu essaawa eyo agenda okukwata essimu kyeka yagenda okukomawo ng'ebyaddala kyeka nze bannazirisi nadda kubanga obwongo bwange bwali bwebasabasawo bagamba mu ddwaliro nti obwongo bwali bwebakadda bwe nasemba otegera ne bansuula emula bwe namala wiiki nnamba mu mokyali nga nange ekituufu simanyi era nali seerabangako mu mokyali emba mbakufamba naalifudde kuba sina kye nali mmanyi naye ebbanga linamala mu mokyali neebaza katonda kuba nalina okufa wiiki nnamba nagimala mu mokyali nga bazadde bange banoonya mikwano gyange ginnoonya naye mukama yeyantaasa onajjayo emirambo mu ggwanika nandaba nga nenyinyira yeyanzijayo nateeka no bajjanjabira nga tugenda mu wiiki yakubiri bazadde bange we baali banoonyeza we bafuna omukisa ne bandaba naye nze singa nafa dda naye mukama w'amaanyi bannange kubanga nze n'okusaba kati nsaba naye lwakuba obuzibu bwe nnina sisobola beera mu bantu bangi bwe buzibu bwekka bwe nnina kuba nkyalina mu kwekweka naye kyembadde nsaba kubanga sijja oba mbagambe nti asijja kale byogerera ku mpewo n'obuzibu bwe mbadde nnina siyambiddwa nnyo nga bwe mbadde nkisuubira kubanga buno obudde nandibadde kyeka ne mu ggwanga lino siriimu naye munaye siyambiddwako wadde n'omulundi n'ogumu kubeera obulamu bwange buli muzibu buli mazibu buli mu buzibu nja kwebaza abantu mwenna abali ebweru kuba mbadde mulwadde waliwo gwe bayita Canson Nusifa yabadde anzijanjaba era neebaliza ddala okunsindikira nga akasente akanzijanjaba sandibaddewo kubanga afaananawe nti lwakuba nti mmwe mwabadde bakikola era mbeebaza sina kyensobola bbawa okujjako basabira emirembe n'emikisa kyensobola obbaddiza olina wagambidde nti nno bagenda okutegeera nga emimwa mwonna mulimu envunyu mu kamwa anti engeri gye nalwa mu mokyale baali bamanyi nafa kati bagenda okunsanga kubanga nze sijja kugamba nti byenkunyumiza ebyo ebimu nali mbiraba maama wange yabikola ki nandaga n'ebifaananyi kuba yali abiina mu ssimu naŋŋamba twakusanga wali ofaananawo tunembirabako nga n'envunyu mu kamwa zaali zitandise okunvaamu kubanga olulimi engeri gye bali bagala oddujjamu nga nze nampunya maama yakaabirawo era nze maama wange mwagala nnyo si lwakuba nti kale nali nfunye obwo buzibu nti wensinga omwagala kuva dda nali mwagala kuba olaba naye tatujje neekubako I love my mom nagyekubako nga sinafuna buno buzibu kuva dda nga njinako maama wange yankuziza okutuuka wano tukulidde mu mbeera mbi nga wekiwulira yefe abaana baali bawugira nga amaziga nagenkuba gereese nga tuwugira mu mwala naye maama wange oyo mwebaza kubanga yatukuziza okutuuka wano yatukuziza kuba senga si maama senga nafa ne mochari senga nafiirayo naye yafuba nnyo n'alaba nti annoonyako nanoonya n'alemerako wiiki mu yokubiri yandabira era abantu mwenna mbeebaza abasobodde ng'okuntambulizaako amaaso gye nvuddewa nga basinga bamanyi okuva enatandikira mbeebaliza ddala okuba nga maaso olw'okunzijanjaba nandibadde sifaananawe nti era senga nafa dda naye lwakuba nti munnaye mwe abantu abali mu nsi z'ebweru mwenna mbeebaza n'abali mu nsi z'Uganda n'abasinga bampadde ku buyambi naye neebaza okusingira ddala abantu abali ebweru kubanga senga simmwe senga ne mufu kakati emulago bakojja batya okutuusa mu ddwaliro emulago okuntuusa mu ddwaliro gye banzijanjabira emulago era neebaliza ddala pulezidenti wange Bobi Wine mwebaliza ddala teyansuulirira wadde nti yali tamanyi nti ate nekiri nti nakyogera bwogezi nga tamanyi simumanyi nga gye sinakyogera bwogezi olwokuba nti nali mwagala banzijayo ne bantwala mu ddwaliro baleeta motoka ne motoka yaliko Bobi nenze awo nga sitegeera bifaananyi maama yabindaga bulazi
n'abindaga naŋŋamba nti obadde mulwadde bye bino ebifaananyi bye tubadde nga tukuba naye nga sina kye mbadde mmanyi. Naye neebaza abantu mwena bali ebweru kubanga singa simmwe singa nafa dda beebaza sina kye nsobola baddiza okujja kubasabira sina kye nsobola baddiza okujja kubasabira emikisa. Kakati banange tuliko untold stories sijja kubalagaziga lya musajja nga litonya naye tukkirize embeera ya Katonda bwetyo embeera bwetyo bebiriwo. Kakati sebo Omunayuganda yali yambi walyetaaze nedda ebyokwogera nakanange bigenda nebinzigwako. Kakati paasi bagikwokya ddi bagikwokya batya? Paasi bajinjo kyano omusajja agamba ono asaga ajja kwogera nendowooza oba ki n'agenda n'ajjayo paasi n'ajjayo paasi n'aginteeka kambalage paasi yaginteekako eno yeyo paasi n'aginteekako nankyo ne musajja namusaba ne mugamba nga mpulira nkooyo obulamu ne mugamba sebo nkwegayiridde ntaaso nzite yaŋŋamba ekigambo kimu si wetuto wetukola si wetuto wetukola ne mugamba sebo nkwegayiridde nzita naŋŋamba gwe nnoosaaga yasigala ntulugunya tebanzitirawo era mukama w'amaanyi yandeetera okuzirika bo ne balowooza nfudde oba kyeka bamala bananakumeka nga balaba seenya ne balowooza nfudde kumba obwongo abasawo bagamba nali neebasa obwongo ebwebaka omutima tegikola kitegukuba kati kyova nti bali bamanyi nfudde ne bantwala ne bansuula mu mokyale naye mukama w'amaanyi kizibu naye nga byebyo ebituufu ebyaliwo. Kakati Richard wotu bannange ekituufu ebigambo bitono. Kati Richard embeera eno oyitamu ennaku zino weyimirizaawo otya? bintu byembadde neyimirizaawo mu byo naye nga sikyasobola bikola mbadde mu bya fanisha kumanze mbadde nkola fanisha emabega wonna n'obuzibu bwe nnina sikyasobola kukola fanisha lwa nsonga engalo zange tezikyasobola kukola bintu bya fanisha tezikyasobola kukola bya fanisha ezo bamenya nibajjamu enjala mpawula ate nkoona sikyasobola kukoona kati ate obuzibu bwe nnina nteekako ate balina kunkoonera nakunkolera ate mba sifuna ssente kuba mbasasula ebintu bya fanisha sibisobola byonna kati njagala biwummulamu nfune wakiri mulimu mulala naye obuzibu bwe nnina siyambiddwa nako kubanga nandibadde osanga sandibaddemu muno ndi mubuzibu bw'amaanyi nnyo obulamu bwange bwonna bukyali mu buzibu essaawa yonna sijja gamba nti kiki nekyali mu buzibu kubanga simanyi nakumanya okubanga lwaki nkyali muno nandibadde wakini banfunako gye bankweka eyo naye nebyangiddwa nga nkyali muno siyambiddwa ate nga ndi buzibu bw'amaanyi. Kagamba gino emisango mwana kakati abakukolako egyo emikolo tebakwatibwa tebamanyikiddwa nobo balabo bategeera bwe mbalaba bo mbamanyi kubanga baali abasajja basatu omu avuga n'ababiri abantulugunye ne mabega avuga yisijja kuwaayiriza teyajjako naye bantulugunyiza inako mumulaba ano mukunvuga buvuzi kwokka. Richard ebigambya Richard bitono nnyo naye nga twetaaga tulabe nti Richard how can we help Richard it's between me and you gwa tulaba ate atuuliriza kati Richard obadde okola bya furniture kati gwalietaaze kudda mu furniture walietaaze ye wali osoma okusoma kyova ndi ngambe njagala nnyo maama wange kubanga n'okusoma afubye nnyo okulaba nti atusomesa naye ate sifunye mukisa kukola ki gusoma kumalako naye nga oluzungu ddondu manyimu ekitono naye nga saasoma nnyo oluzungu ddondu kola ki kubanga nkulidde Kampala oluzungu ddondu manyi era oli wayogera ekintu maasobola omuddamu kubanga sijja gamba nti nasoma oba natuuka wala zenna okusomako nakoma mu P6 kinswaza n'okunswaza okwogera nakoma mu P6 naye nga oluzungu ddondu wulira era sina buzibu mu luzungu oli waba ayogedde ekintu maasobola okuddamu n'ekitegeera
nenga nebazanya abantu mwenna abali munsize bweru kubanga senga simwe senga ndi mufu senga simwe mubaddewo mumbeereddewo mumbeera yonna si wentu we nali nfaanana era mbeebaza nnyo nali bulu mundabiridde nnyo okutuuka kulinesa twakuba nti obuzibu bwe nnina kamunguliza atera okunkwatamu naye emabegaawo nagezaako okola puroguramu naye kale nafunayo buyambi butontono okusinga nali ntawanya ebyokunywa nga nina okunywa era nebaza nnyo abantu bonna abasobola okunsindikira ku kasente wakuba nti nafuna obuzibu abasobola okunsindikira ku kasente nenkakozesaako sijja gamba nti munaye tebansindikira abasobola bansindikira nensobola okubanganywa kyovala nti kati ate embeera yange genza ekyukakyuka okusinga we nali era kamunguluze takyannuma nga luli we yali annuma era nebaliza ddala abantu mwenna. Ekituufu omusajja ono ye tanaba kuyamba nga bwe kirina okuba naye nga bagamba embeera ye eri mu matigga era bujja kwewunya lwaki nti tubadde tukola bweti paati zokka zenkutteko n'ensonga zange lwaki nkutteko paati zino zokka zemulaba naye nga byonna byonna n'ebyo byonna byali byakutulugunyizibwa bino zino zisikeeti mbuga sikeeti nagwa bugwe sijja waayiriza ate wano enkovu nagifuna abantu lugunya teekako ndabe ngikwata bulungi enkovu nagifuna abantu lugunya bankuba ekiga ky'emundu ku liiso wano we sijja kukyerabira kyekyakuggyako wano olyoka ozirika okuzirika kyazirikirawo bakinkuba n'embeera nebba kati wano nga bantulugunya nga nkiina kati simanyi ngeri gye nazirikamu naye nga kino kyo bakinkuba kyo sinza kyerabira kuba ne muntu muno mujjudde enkovu lwakuba enviiri zikuze enkovu zo zirimu nnyingi enkovu zo mu mutwe zirimu nnyingi era ne manasalako enviiri omuntu alabirawo enkovu naye kati ngaenviiri gyezikuze engeri gyezikuze enkovu tezikyalabika. Kakati mukulu Richard wali etaaze kuyambibwa mu ngeri ki gwe ng'omuntu eri pulezidenti wa NUP awamu ne bannayuganda awamu naffe mikwano gyo kiki kyosinga okwetaaga oyambibweko? Kyensinga okuyambibwa nze kyenjagala osinga oyambibwa nsinga kwagala kusooka ate kuvaamu kubanga obulamu bwange kufuluma ggwanga kuba obulamu bwange bukyali mu matigga kufuluma ggwanga kyokka seetaaga sente kubanga sente size zamponyi kale size oba nkugambe ntya jasi neetaaga bulamu bwange kubeera nti ndi mulamu kati kyokka kye neetaaga kuyambibwa mpozi n'ekyokubiri engeri nti kati bansuza busuza wensula bansuza busuza mukwano gwange ate sagala muteeka mu matigga bwe buzibu bwe nnina last obeera eri nga wadde ogambye okubeera ewa mami ewa mami anti mami abeera wala nze tukulidde Kampala ewa mami tukulidde Kampala naye muganda waffe kale nze nkoze ne mami kubanga mama wemanyi lwaki mwagala nkoze naye n'agula poloti nga nze akola sente zigula poloti kuba mbadde ntunda sumbuusa nga nzitambuza nga mukubira empapula nga ntunda sweet bino ebya chati sweet biscuit biki tufumbye ne ku kigere ne maama oyo nga tufuba nnyo okulaba twaga tuve mu muzigo twagule waagula era yafuna waagula n'agula eyo mu kyalo era kati gye yazimba gy'abeera kyova nti nze mbeera mu kibuga kubanga gye nkulidde gye mmanyi sobola kyalo kuba ndi muvubuka tasobola kyalo ebintu bye nkolamu tebisobola kunzikiriza kyalo kuba naye ku Facebook byonna abasobola okuna musobola okundaba nkozesa tifles norin oba tif ku FB era oba ogenze n'onkeberako gya bonda be binkwatako sikozesa lya Segawa kuba nze Segawa jasi nkozesa linnya lya Swaga tif naye eri paati gyebayogeddeko yansanyusiza naye nga yeewunyisa naye nga byali bituufu gyogambye nti bwewagamba nti bino bamala okupangisa mugende musanyuseemuko abantu ekololo nga abapangisiza ba NRM tetwali kololo mwali mugenda tetwali kololo batupangisa ffe kuba batupangisa ku skate kuvuga ku mirimu mingi naye batupangisa nga President Museveni agenda kwewandiisa ku bwa pulezidenti nga batuyita tusanyuse abaki abalabi kuba abantu baliyo bangi abalonzi kubanga n'ogwo omulimu gujjukira gwali gwa mitwalo emeka ebiri buli mwana mitwalo emeka mitwalo emiga ebiri kati ffe tumala ovuga tumaze ovaayo akantu nakoogerera naawe kumpi ku garden city awo nga tuvuddeyo nga nzira waka kuba mbeera kawempe nakoogerera ku garden city neŋŋamba olw'okuba bwe nali mwaga neŋŋamba
mulonde Kyagulanyi Ssentamu kuba president. Bino byonna betulimu kawaani. Akantu katunda kamala wiki kumpi emu nga kakola ki? Nga katambula. Ngina n'okujjamu siketi zange okuzijjamu nti tuseeka. Nga bakyali bange bankubira amasimba ngamba jangu weerabe nga bakandaga. Nendowooza bya swaga bintu bita kale engeri gyembera. Nga izalla bintu biri nnomo. Bintu biri nnomo engeri kale gyembera bya serebu nange nkoze eriki erinnya. Ekoze erinnya. Mu wiki ey'okubiri. Nendowooza biweddeko. Kumba abasajja bantambulirako. Wiki ey'okubiri ngenda atera okuggwako ebankwatira. Nali nva gula misumaali ku makya ssaawa egi emu ne bankwata. Nenge ekyo just okukyogera nakyogera nti lwakuba nti Bobi Wine simwagala nga president, nali mwagala ng'omuyimbi nga mwagala ng'omuyimbi gwe mmanyi ngesinga president gwe mmanyi n'enkyogera ekyo ekimpiiramu obuzibu obwo kyesaategera nti kijja vaamu obuzibu. Segawa so obulamu bwo obulira walietaze ofulumemu k'eggwanga lino kuba embeera gy'oyitamu tekwegombesa okubeera wano. Gwe kawonawo ndowooza akyaliwo ayaliko mu mirambo gy'otamanyi, ayali avaamu envunyu, ayawonna, ayakubibwa, ayatemebwa, ayagizibwamu enjala, naye kitiibwa twebaza Omukama. But on serious note, bannange mwenna abakola bino ebintu, think of tomorrow. There is tomorrow. Mumanye nti no n'enkya lunaku gye luli. Kakati nengera omusajja omuvubuka omwana omuto byonna byamutuusibwako. Just imagine singa yali gwe, singa gwe babituusaako. By the way, bino byonna tubikola si kuswaza, si kulabisa, but we are seeking for help. Whoever can please help. Tulina kuyamba abantu, our community. How do we help our community? I know even the president of Uganda are going to watch this video. But when you watch this video, member of parliament will watch this video, and the other people around you also watch this video. How can we help this young man? Hear his story. It's very sad. It's very sad. It's very sad. Ye mumulamuzi okoloza ntino musanyufu si musanyufu. Nze je muje nzamanyiyo. Era temumbuza ntino mujewa. Banafino bina tubikola kuba nti we wish every human being to be happy because buli muntu ali entitled to have life. Everybody is entitled to have life. Era njabaza bu clips ono nga mulaba ngali mu ddwaliro nga bina bimuyitako ebintu ebyo. We shall try to play them back. Naye ate twali mukoledde ki? Please, may I have all your opinions? May I hear your thinking? Mwe abatulaba ate abatuuliriza kintu kino mukirowoozaako ki ate mukiteesaako mutya? What do you think? What would be your plan B about Segawa? Kawonawo gebasula mu mocha ne walooza nti nno mufu ni oluvannyuma nga batwala emirambo bakugisuula ne bamulaba yenga yenyeenya nadde engulu olwaleero buno wano waali nenge kyamutwaza mu mocha kyali kintu kimu ka statement ako yayogedde nti bino bino byaliko byali byakikwegamba ng'omuvubuka yayogera just kintu kyobe kitu naye kati you people minor issues muzifula serious. I don't know why. Lwaki tetuyambagana mwali musino mu guiding ne mu counseling ekyo nakyo ne kiggwa. Sega tunatera okumaliriza. Oyina baganda bo? N'abaganda bange abalenzi bali basatu. Abalenzi basatu, abawala babiri. Naye omuwala yagenda bweru era yayambyeko ku maama ozimba enju ye bulungi nnyo n'egimaliriza. Lwakuba nti obuzibu obuliwo ye ennaku zino abadde takyakola kubanga yafunamu obuzibu kale passport ye eri eri bweru naye oba baali bamanja miliyoni 2 kati abadde tannagijjayo naye ng'akyali ebweru abadde ennaku zino takola era ze singa nandibadde sikaaba kubeera mu mbeera mbi naye takola bambi bwe buzibu bw'alina. Mama wabeerawa? Mama wange abeera mu kyalo bayitayo Nazigo. Emitiana Road? Wa? Wano Gayaza Road. Tosobola okuddayo n'obeerako ne maama? Maama okubeera naye syandigana beera naye. N'obuzibu bwe ndimu nti kale nze engeri gye mbadde muvubuka ate simanyidde ekyalo kuba nkulidde Kampala kuva buto bwange. Nkulidde Kampala, nsomedde Kampala. Ate ebintu bye ndimu mbadde mu bintu bya basereebo bayimbi.
bye mbadde nkolamu kati bisobola kunzikiriza ate kudda ate sikibesta asobola kukola kuba lwa nsonga mbeera mu kwekweka ebintu byange byonna byafa sina kye nsobola kukola kati kyembadde nsaba jasinga bannyamba buyambi n'ekyoka ne nvaamu okukalemu ate obuzibu obuliwo nandibadde nvaamu kubanga ne passport nze nina kuba nali njagala genda bweru nga bino tebinnantuukako ne passport yange ngiina naye obuzibu obuliwo bino byantuukako ate tebanzikiriza yita Ntebe airport singa nagenda dda ate lwaki bakugamba tebanzikiriza simanyi nange lwaki ku bino ebyantuuka naye banzikiriza yita Ntebe sobola yita Ntebe wali ogezezzaako baogera bwogezi abampa information sobola yita Ntebe. Blessings be to the Almighty Jah Rastafari. Listen. No. Sometimes I feel like letting go. I cannot do this no more. But Jah guide me so. Fenye tukola whoever can. Bino bagamba tosobola kuyita Ntebe osobola ndowooza mu ndowooza yange oyinza okuba ng'osobola. Kuba tolina musango lyo zizza mu ggwanga. Kujjako eri eggwanga okutulugunya. Ogambye gwe mu Uganda gwe kali mutabanyi oyo maama wo. Muganda wange ikaika yali eweru. Nfa basigadde fena tuli mu Uganda. Muli bameka? Abawala bali abawala babiri. Abalenzi tuli abalenzi basatu be bantu batano. Kakati twali omuno bosobola okubeerako nabo. Muganda wange gwe nandibadde naye akolera awo sijja kwogerawo naye nga abeera muno Kampala. Obuzibu bwe nnina nze kuba ne muvubuka mbadde sagala beera na muganda wange lwa nsonga mba njamuleetera obuzibu sobola beera naye sagala teeka muntu yina matigga bwe buzibu bwe nnina. Kyoliko nti bano bayinza okuddamu ne bakunoonya. Nkyali mu nseera basobola okuddamu ne bannoonya ate obuzibu mwambuleetera baganda bange nze kubanga okufa sikyakutya newenfa nze nganze naye nga sittisizza mulala ate. Kozi wagambyeko nti omukutulugunya mu bulumi bwali oyitamu wasabako n'abo abantu. Nasaba ne mbagamba mbeegayididde munzite omusajja n'agamba ffe tetuttirawo si bwe tute we tukola ng'ate ekituufu kirabika si we bate bali bakola kubanga waliwo abavubuka baali bawera abavubuka nga 6 we nnali naye nga bo tebakyalina n'amaanyi googera naye nga balamu naye nga babatulugunya nga mweraba bwerabi nga teri asobola na kwogera na munne buli omu afa bulumi bubwe. Nze Mukama w'amaanyi okuba nti engalo zino mukyalimu n'enjala zonna naye n'okubanga muno siina njala zonna mba kubanga era ndi mulamu ng'olulimi teruliimu enjala seera singa soogera ng'olulimi teruliimu enjala teziriimu naye Mukama w'amaanyi simanyi nakumanya Mukama w'amaanyi kuba nze musaba buli lunaku ngenda okwebaka nga nzuukuse musaba. Tukyali ku Untold Story ey'omukulu Segawa. Mukulu Segawa yono omuvubuka gwe mujjukirako mu biseera biri ebyokulonda gwe baasala olulimi gwe bajjamu enjala naye nga bwe tugambye nti Mukama w'amaanyi ssebo mukulu akyaliwo naye ng'ekikulu kya byonna lwaki bino tubireese bino ebintu waliwo ebintu bye tukola kuffe nga ffenna amawulire ne tukitereka tina bino nabyo byaliwo kale byaliwo naye mu kubaawo gwe byakuleka bitya okulonda okwaggwa ono omukwabo gwe kwaleka nga mulema gwe kwaleka nga obwongo tebukyalinga bulina okuba gwe kwaleka nga takyalina mulimu gwe kwaleka bwati nga bwali naye mwe mbasaba mwena mwenna bamikwano gyaffe na Flashlight Channel Uganda kindly you keep in touch with us. Nze ngende tugenda kwewayo okulaba nti no tetukola kino ntino tulumya gavumenti tukola kino okulaba nti no buli Munnayuganda yenna gyali asobole okuyambibwa. Nkiddamu buli Munnayuganda yenna gyali asobole okuyambibwa era temwerabira mukulu gwe bayita mukulu bya Lugaba Jjajja Nob naye ajali apoocha n'omugongo mbasaba naye mu mutaase mumukubire kasimu munyimemuko naye asobole okudda engulu okutera bulungi. Ono mukulu Segawa tuyinza obutasuka olunaku olwaleero awamu naye nga yekyabasaba kyagamba nti yogera ogambe waki wali etaaze current for the time being
alitasekale nti lwa nsonga sagaleeka muntu yenna mu buzibu njagala mpangise nga ndi bw'omu naye manfunye obuzibu bufune buki bw'omu naye kati obuzibu endi nsula wa mukwano gwange naye ndaba naye ali mu matigga singa nfuna obuzibu ku makya naye aba ajja bufuna naye nalitazekale nti naye mpangise enju nga ne wendi tewali ammanyi sina gwe manyi kuba nze saagala nnyo otambula nga mbeera wakale saleetera muntu yenna buzibu kubanga bansuza busuza naye nandivudde wa mukwano gwange kuba njamuleetera obuzibu kuba gyensula sijja mwogera linnya naye gyembadde nsula saagala kudda nsula lwa nsonga emu njamuleetera bambi obuzibu ate ye kyesaagala. Segaba sibula abatulaba naye musibe bulungi era neyanza okunyumyako nammwe neyanziza neyanzeege okunyumyako nammwe. Okay, nga bwe tubategeezezza ku mbeera yonna yonna eriwo bemba mwagala Segawa tuno tugenda okuyita okumufuna kuba munange for security purpose nange mbeegayiridde please kyemwatusako n'omuvubuka kimala yenna yenna yakikola please kimala omuvubuka mumuwe ku ddembe mumuwe komanye kawonawo kubeera mu mirambo n'ogisurvivinga n'ogiyitamu ne bakusiba wangambyeko bakusibako mu kiveera baali bantwala butwazi ne bansula mu limbo kati eri mu ggwanika baali bamanyi nafa ne bateeka mirambo ebakola ki mubagiteeka kati oli ajjayo emirambo baali bamutumikyaka kujja omulambo gwa kasoma oyansangira nga nenyeenya nanzijjayo kuba yayogera ku TV nze sina bye mmanyi ebyo byenjogera yabinyumiza maama n'abiŋŋamba nga nteredde naye nga yanzijja mu kiveera era yayogera ne ku TV n'agamba namujje ku kiveera era senga mbadde nina kyenso naye ate sobola bambi kubaako kyemuwa nandibadde muwako kyemuwa naye sina kyensobola muwa kuba yeyamponya sitabako nzija mu kiveera nalifiiridde omukolo okuba nti sisate nga nali bubi nalifiiridde era senga siriiwo naye nebaza Katonda olw'okuba nti nkyali mulamu. Ekyo kiveera byali mulago bino ebiveera byebateekamu emirambo nanti badde ngamba embeera yali mulago gye banzija ne bantwala mu ddwaliro ly'e Lubaga gye badde banzijanjabidde okutuuka wano wendi okuwona nga emundaba mbadde Lubaga gye banzijanjabidde. Olwaleero mutukiize tujja kukoma wano kwena emboozi y'omukulu Segawa. Untold the story nti omukulu ono yekaawonawo eyaliwo yekaawonawo eyawona yekaawonawo eyali mirambo yekaawonawo bannange naye Katonda wa buyinza yebala okuwonya. Katuberekereze mubere bulungi mweraba naye nga please whoever can mukubire ku mukulu ono essimu oba mukube ku simu yaffe the flashlight tujja mubatuusaako please mbasaba namwe bagamba bambega mukola biki babo kimanyi bambi tokuba tetuna musango go tukoze bino ebigamba ate si byange byono kinoomu ate mumuddamu mutulugunya kulembera y'obudde n'embeera y'ensi no Uganda tuyinza obutasukka wano katukize katusaba omukama asobole okutuyamba tusobole okubaawo banno onagojjukirako nga bwe mwali mu kizibu kino nga mubonaabona mutulugunyizibwa onagojjukirawo n'omuvubuka kale lwakuba yali tayogera nnyo naye nga bali bamuyita Faluuku lyeyangamba lyerinnya lye naye kimanyi bambi mukama namusonyiwanyiza oba yafa dda bali bamuyita Faluuku kubanga twali twogeramuko naye nga bagenze eri boni bafulumanga ne twogera naye ayinza oba bambi yafa yali mukwano gwange gwe nali nfunyeyo eyo gye baali bantulugunyiza gye nali nfunyeyo bali bamuyita ye Faluuku naye bambi yafa era kyesobola okujjukira kyokka kuba yafa era kimanyi yafa kubanga ebbanga linabulamude namala mu mwakyacaka nabo babatulugunya ne bafa bambi naye nga mukwano gwange yekka gwe nafunaayo bali bamuyita Faluuku. Advice gyowa abavubuka banyo advice gyempa abavubuka bannange ekintu oba bannange simanyi nakumanya bali bannange kyogere ntya simanyi nangeri gyensobola kyogeramu advice gyempa abavubuka bannange tituganye oba oyiko n'omuntu gw'oyagala mwagale nkale nga omwagala mutima naye togezaako kufulumya bigambo wakiraga bikola naye tofulumya bigambo nti kino na kino jasiraga nti omuntu omwagala ne toyogera kubanga ekyamviirako obuzibu kwali kwogera singa nasigala ndagabula zibikola tebisanga sandifunye buzibu buno kubanga ye pulezidenti wange nali mwagala nnyo Bobi Wine nali badde
nkola mu kampeni zonna nge jemvuga skate era twamukolerako okuno lwakuba nti nga si atupangisa ninga campaign singa twazikoleranga kwanza sakoleranga ko campaign gye nakolerako eji eyokka gye bantulugunyizaako ya msenera sikola campaign za NRM ne bava ne boogera nti mbadde wa NRM ngakyali mulwadde wenabiwulirako nenganze nali sina kitongole mwengwa kintu kyonna mwengwa nali mukozi nga nkola bukozi sente navuga vuzi skate batupangisa ku mikolo batupangisa abayimbi nga balina ebivulu batupangisa ye Bobi yakuyamba Bobi era yasobola okunyamba kubanga era senga tabakwogera nakunzija mu ddwaliro naalibadde mufu ne banteekako abanzijanja bakye yasobola okukola abantu bajjukira okwebaza balinga bameka abantu bajjukira okwebaza banzo bawawira abantu nga basatu asooka ddala mulamu bwange bonna bamuyita Kanso Nusfa kubanga senga siye senga ndi mufu atole yakujja mu kiveera mu mochari nanti bali basatu kinkugamba bamuyita Kanso Nusfa yajja yanzijanja byantambuliranga kubanga bajja ne mudwaliro ne bannumba nga baagala kunkuba mpiso nfe nali sinnayogera kuba bujulizi buno nenga ye yandikotakkiriza muntu yenna ajja kunkolako era ye mwebaliza dda sina kyensobola babemuwa omukyalo oyo nandibadde senga nkimuwa naye sina kyensobola muwa mpozi n'ekyokubiri nebaliza ddala omusajja eyanzija mirambo era mwebaliza ddala kubanga senga siye senga era nafa tabakunda banga nenyeza mu kibeera nanjijayo nandibadde mufu era senga nafa mwebaliza ddala owokusatu pulezidenti wange kubanga senga era si pulezidenti wange Bobi Wine kuteeka mu maanyi nandibadde ate era sijjanjabibwa naera najjanjabibwa bulungi nempona naye kati obuzibu bwe nnina nandibadde Mukama nnyamba nenvaamu muno nesooka nembeerako gye mbeera kyensobola okubagamba akume atakumira mpeera tuyinza okutusuka olunaku olwaleero naye nga eyo story ya mukulu Segawa ekwasa amaziga ekaabya ennaku yenna gyali funa kyokolako tuyambe kuona omuvubuka omukama batukuumire mbeere bulungi mweraba